kali ngina babulira ekigambo kino ate mukiwulire. Rockie okimanyi tuli Nsolo. Kituufu. Nze omanyi nze muntu ayagala nnyo okusoma obutabo. Mmanyi okutunulira obutabo ne mbusoma naye akatabo ke nakasinga okusoma ne nkatigiira kika Animal Farm. Amaka gaba wa Nsolo. Kakati ensolo zino zirina neeyisa yaazo. Bannabyabufuzi ate baafuuse ensolo enkambwe. Omanyi kye bayita lion. Bannabyabufuzi baafuuse lion, baafuuse tiger, baafuuse engoje n'eddira. Oba tugambe ekikulekule kye bayita kikomodo. Komodo gimanyi? Komodo gimanyi? Olaba goonya. Kiwanvu kinene. Nakyo kibeera mu mazzi. Kigera ku mazzi ne ku lukalu. Naye nga kiba nnyo ku lukalu. Ekyo kyolaba kisobola okulya kana akasolo k'eggwanga. Kisobola okulya embuzi nnamba. Kimira bumizi. Kyekisinga okuba n'olulimi olusinga okuba poisonous. Amalusu gaalyo. Komodo kasekkoonako bw'oti. Osanyalirirawo. Kiri ekimanya kigundi ekyo kikulekule kikomodo. Kikambwe nnyo. Kyote zitawaana tekizimba naawe kikutema butemi. Nekyegendera. Olaba omusolo bukona bwe tekigenda. Kikutema ne kikuleka. Tosobola kudduka kuva wano paka ku Main Street nga kikulumi. Awo ne kijja ne kikumira. Nga wakakkanye dda. Kakati bannabyabufuzi abasinga balinganga kikomodo. Nti bakutemerawo. Because most of the what? The leaders, the politicians. Not leaders. Politicians. Leader chuka ne gundi ne ruler. Leader wanjawulo ku ruler. Kati abasinga barula. Naye nga tetulonda balula. Kakati bano abantu abasinga bano munnabyabufuzi akikulu okola ku radio. Wano omuntu gwe nakasooka okwogerako ne mulaba nga alina omutima omulungi ye Maama Kadaga. Maama Kadaga alina omutima omulungi. Wakuba munyiivu olw'ekyamutuusibwako banne bye yali yeesiga. Kati Maama Kadaga ye munnabyabufuzi gwe nkwataganye naye without fear or favor. Gwe ndabye nti bw'obanga oli ku nsonga yatakuvaamu. Kubanga nze ebintu bye njogedde ku radio bandibadde bansiba dda. Naye ekibuuzo kiri nti Lubowa Kyemba bw'ajja ayogera ki? Era nze nkimanyi nti bwe nzija ku radio okwogera manya bye njogera tebijja kundeetera buzibu ate naye tebimuleetere buzibu. Omuntu omulala nga si munnabyabufuzi ye Kirunda Faruku be bamu ku bantu bentunuulidde. Kati abama radio kambabuulire naddala baweweeta amakundi g'abannabyabufuzi aba radio aba TV papula z'amawulire. In fact bannamawulire mwenna bannabyabufuzi abasinga babi nnyo. Oba yakakasa nti bannabyabufuzi babi kyova olaba nze kankubuleko amazima. Nze munnabyabufuzi nompa ssente nolowooza nti nzija kujja ku radio nkuwaane olw'okuba mpadde ssente waakiri nzikuddiza. Nze njala Mwegendeleze njogera nnyo ku bannabyabufuzi abasinze okuyamba abantu. Abannabyabufuzi abalumirirwa abantu abatalinyanga kisolo kye kinabagambye kikomodo. Komodo sikimanyi bakiyita mu Luganda nze naye nze mmanyi komodo bo bakitegedde. Guli awo guwanvu gulinyanga gundi gufaananga guki gufaananga gugonya gulina ekikiri ekiwanvu. Amanyi komodo mu lusoga mpeereza ne wano mu Africa bikomodo tosobola bisangawo. Kakati abakozi ba radio kambabuulire tabimanyi kati Rockie apata bimanyi boja kikubuulire mu Luteeso. Rockie kankubuulire mbadde nga Bannamawulire bannange bannabyabufuzi 1 bw'oba okolera radio bakubira mukamaawo. Kituufu nti oyo atusaba ssente ate n'abawuliriza atusaba ssente. Kyokka aba radio oli yakuwadde emitwalo emeka ebiri. Nze emitwalo ebiri teginvumya muntu. Komodo njirabe ku mukutu wagita Komodo Dragon. It is the largest extant spice of lizard.
egwa miti gya gundi ewanvu wa mita 3 that is 9.8 feet eweyinga paka mu kilo 15 yeyo komodo dragon kali bannabyabufuzi abasinga bali bwe batyo akuba bwati n'asirika n'ofiira eri waliwo omukozi wa rediyo wano ng'akola amawulire yali ripoota esebo so omusi babiri bafudde bannabyabufuzi bakwagala okyali ku mulimu gwe wa rediyo kankubuulire n'owa tv oluva ku muzindaalo bwe paba talina kyakwetaaza era bwe bakugoba tajja kuwolereza talina na budde bwo tajja kuddamu nakukubira simu ne bw'omukubira takwata naye kasita onoobeera ng'oyogerera abantu ba wansi olwanirira ekitundu kyo kati nga nze bwe nnwanirira buweekula otegedde kyenjogeza nkuwulira baaba era be buweekula ndi bukambwe ennyo kati twagala kkubo lyaffe bali kutereezi nga bw'oguli ono kingi saha buli kaseera nakawuka ekikubo kyaki kyennakawuka kubanga nze mmanyi abagenda okumprotekitinga beegundi wano buweekula gy'osibuka ewa jamaawa kyemani waffe ejamaawa ekyapasoni wa mukazi sebo yatwala ne Haji Kirunda Faruku jamaawa yatwala Haji Kirunda Faruku nkulamusizza nnyo jamaawa bamuta jamaawa osobola otya ensolo eno kakati nze Lubowa Kyemba abantu balubowa Kyemba nga baludde ku rediyo ng'ate abantu bakyabawuliriza the moment bw'otandika okuweweta amakundi g'abannabyabufuzi bokka n'ova ku muntu wa bulijjo abannabyabufuzi omuntu wa bulijjo asobola okukubira essimu mwami Lubowa oli otya ng'obuze nga tokyali ku rediyo n'akuweerezayo 10 kubanga waboogereranga n'obalwanirira aba rediyo n'aba tv abampuliriza n'abali mu print media bannabyabufuzi mbegendereze wano manyi radio stations ezikulembera bannabyabufuzi ba MP babeera mu Kampala batuuka eyo abanabo bansaba ssente nga basinkani ekisooka MP ennyinyi ntagaba ssente mwavulu nkupe mukodo naye olw'okuba owange Rockie kankuweereza etaano gya Christmas kakati gyakwogererako ewa Honorable Igeme kwasinzira omwana wo yanjogeddeko akyokka nsaba ssente nze oli yampa emitwalo 50 owulira sijja kamuleke sijja muddamu mukuba kakati bampe emitwalo 30 yali Christmas kakati January omwaka ogujja mwaka oguddako nenjiya January ne baŋŋamba nti ali mu kubba ttaka nenzija ne mwabya nze nkulirira abantu onyumiza mitwalo gya 3 awo nanyiga nakuba amasimu wonna namuwa n'emitwalo 30 wagazaayo nengende wa Faruku nemuga Faruku Kirunda Haji Tunda Faruku mbaya 3 kubanga nze mbayina abasobola okugamba nze sikuddi abawuliriza nze nina nakola social capital nze sikuddiza yadde na social capital kye nakola nengenda nampa ssente nanga Lubowa zaaki nemuga ati siryoke kwa Kirunda Haji Kirunda Faruku aliyanga muganda wange ontegedde n'omugamba nti siryoke nego manyi gwe buweekula manyi amanyi ge tuyina buweekula tuyina amaanyi tuyina meya ki Kasolo buweekula tugiveeku balina Lubowa Kyemba owakabi awo Kasolo meya waffe w'ekibuga no tombulya babagenda okusimbawo nze nkyali ku meya aliko anti nange ngambye kakati mbadde nkyagamba MP ne mukubira essimu ne muweereza emitwalo gya 3 nga wanyiiga nnyo ate okumanya namulage yali alowooza nti gali 3 ge yampa ku Christmas mbugenda mwogerera nze amayo spokesperson muli ku bantu mutulugunyizza abantu nze nkwogerera ebirungi nze nfiira ku bantu nze Lubowa nkiwuka tonyumiza nze Rockie nkubuulire bwewamuwa ssente ze wateekako ezijjayo bwe yali ampa ezize yanterayo ezijjayo nga wanyiiga nanyiiga era bwe twatuuka mu kalulu saagenda ku rediyo kumudi campaigninga wakola ki nagenda mu field wagenda wansi mu balonzi abantu ba wansi ne musuula nti ono takyasobola ati kati nze tomanyira bantu bampuliriza nze bannabyabufuzi kambabuulire towanga Lubowa Kyemba ssente z'okukuutira ku kadingidi nolowooza ajja kakuutira nze nkyuka kasaba nga takoledde bantu kasita olemu okukolera abantu nkukuba akaliro tekakwokyeko akaki akaliro nze kennyini nze muliro bannabyabufuzi bamanyi oweereza akaliro akaki ojabeera waliwo omulala yagaba bangobe
yali campaign akukaba kaliro yali 2 mugumu twali mu campaign yao ako kaliro kakati waliwo olutalo lwaliwo mu Busoga mu olina akubira omuntu omu bamugobe ku radio kino nkibulira abagulize bakimanyi that is how deadly Bannabyabufuzi bwe bali nzaga kumfiriza omulimu gwange gwa radio naye yo gwa parliament agwagala awo ogendera mu field nze sidagana abongera mu field awali abalonzi oba nnyonnyole kati no yaga okumfiriza omulimu yaddayo nagenda mu field ate yaddayo nze genda mu field yo mpulira gwe akadde katudduseeko gw'oli mu parliament weepankira eyo oli kansala weepanka oba meeya nze ntambulira ku bantu nze amaanyi ge ntambulirako Rockie maanyi g'abaki g'abantu nze abawuliriza banfudde kyendi si Bannabyabufuzi ontegedde gwe kyegamba nkuwulira baba bawuliriza neje emikwano gyange si sente bannange tubenga n'emikwano nga bakadaaga tube n'emikwano nga Bakirunda Faruku Bahaji nina mukwano gwange Jomo mmanyi kachira ambuzeeko bannange kachira Jomo nina mikwano gyange bangi abamu swaga boogera mannya gaabwe emikwano egituberedde kakati mmwe Bannabyabufuzi abampuliriza nze Lubowa Kyemba ngawe mweyisanga kikomodo nkuwulira naffe tujja bakasukira obusago kubanga ati Rockie ekisinga okunnuma eri bannamawulire bannange benjogerera kati leero zikugulira bannamawulire Bannabyabufuzi mbegendereze akuwa ne sente nga akulikodinga omwana yamala ebbanga ng'akavaringa MP omugwe sijja kwogera linnya wallahi billahi tallahi omwana bwe yalwala MP teyagenda na muddwaliro mulaba omwana twamuziika yafa akadde katuweddeko ziri 22 ezakaita kusawa 12 leero message ya bannamawulire esebo bannamawulire bannange osegedde mumanye ekintu ekitukolerere bantu ekyokubiri ba MP bano n'Abannabyabufuzi mbegendereze akwagala oli ku mulimu gyokola era akuwaga oli ku mulimu gwaki gyokola waliwo sente zigenda okujja mu Busoga nakino kankyogere nga zakuba kadaaga iye zijja kati bakuba waki ati kati kadaaga kanange bamubanja kadaaga waliwo gwafuukidde ekizibu bazireeta bagenda kuba bannamawulire sente ndikodinga bulungi gwe bagenda kuba bannamawulire sente batandika ovuma kadaaga naye bannamawulire kambabuulire you are going to get problems Bannabyabufuzi tebagenda bataasa 23 zezakaita ku ssaawa 12 ezakawungeezi program akadde katuweddeko yes anti wulira nze kambabuulire kankiddemu ogusemba waliwo sente ezijja mu Busoga nga zakulwanisa mama kadaaga zivaawa anja babuulire olulala abategedde bakitegedde naye buli munnamawulire mbabuulire omwana yakola reporting ku MP omu naye omwana yafanga munaku ne MP teyajja kati bannamawulire kambabuulire mukolerere bantu mwogere ensonga z'abantu sikulwana ntalo temulwana ntalo ze mutamanyi bakugulidde waraji mitwalo simanyi 2 bakuwadde sente otandise okwogera ku radio woggana ogenda funa ebizibu kale tweyanziza nnyo mbadde bawuliza balungi nnyo okuba gye tusimbukidde okutuusa essaawa njagala okutwala omukisa guno bwe naatandika okwogera ebintu okwebaza n'obiyingirangamu nga mmanya nti nalidde njagala okwebaza ku bakulembeze b'eggwanga temugenda kujooga mukazi oyo temujja kujooga mukazi mu Busoga muno oyo mukazi temujja mujogera mu Busoga muno akadde katuweddeko katukuba obulango zo nno sente z'abaana katukuba obulango program tugiwumbye omubye bwetutyo mweraba omusajja oyo bulwenjogera ku kigambo ekyo yalamanoi atawune program yo evening drive lyanda kulyanda mwovulira amawulire sawa